Emigenzo ku mpagi ya lubaale, migenzo ki egyandyetaaze okumanyibwa? Kubanga omulangira ono abuuzizza ekibuuzo kino ayagala kumanya. Ekisooka, empagi tebagyesimbira. Mwenga mmwe abaliko empewo temugyesimbira. Mufuna ssenkulu aliko muwanga ne mumuleeta n'akakasa ku mpagi eyo. Kubanga ekyokumanya bino tosobola genda n'otema mpagi n'oleeta n'osima ekinnya n'ogyesimbira ggwe. Okitegedde? Wabula oba olina okunoonya ssenkulu, bassenkulu bangi, abasawo bangi, n'ajja n'akakasa empagi eyo. Okitegedde? Muntu ava bweru abasimbira empagi enkulu naye ng'aliko obuyinza oba nga musawo, oba be twandiise bassenkulu mu biti ebyenjawulo, jjajjammwe gw'aba asiimye oba gye muba mulaze oba abakolera ensonga. Empagi ya lubaale eba ya musambya. Kyokka empagi zaawukana mu biti ebyenjawulo, naye mu migenzo egirina okugobererwa. Eriyo abazimba ennyumba ya Kabaka Ndawula ne bagiteekamu empagi ey'omusambya era neraga nti eteredde. Ate eriyo abazimba ennyumba ya Kabaka Ndawula ne bagiteekamu empagi ey'olukoma. Kisinziira ku bajjajjammwe. Ennyumba ya kawumpuli esobola okugendamu empagi y'omusambya oba ey'olukoma. Empagi ya Kabaka oba bakabaka etera kubeera ya lukoma oba ey'omusambya. Bino byonna tubyogera nga tetukugambye nti kola ekyo, wabula buli kasaka n'ebyamu. Osobola okuzimba ennyumba ya Kabaka n'ogisimamu empagi ya musambya, ate n'osanga ewalala ng'erimu empagi ya lukoma. Osobola okusanga ennyumba enkulu eya lubaale ng'erimu empagi ya lusambya, ate ewalala n'ogisanga nga ya lukoma. Okitegedde? N'olwekyo ebyo byonna bikolebwa okuva mu kamwa ka jjajjaawo, nti omutuukira okuzimba empagi jjajjammwe abaawo nga yeeyogerera. Asobola okugaa nti ennyumba ya Kabaka Ndawula egendemu lukoma, ate n'osanga embuga endala nga mulimu lusambya. Empagi zonna zikola naye zisiŋŋana amaanyi. Empagi y'omusambya y'empagi ya lubaale emanyikiddwa. Kyokka ate empagi y'olukoma eyoleka obulangira pure obutudde mu mpewo ezo. Okugeza musobola okuba nga muli Bambogo, naye ng'ate emisamwa gye mukongojja mirangira. Wabula ng'ate ab'Embogo be baasitulanga Kabaka, be baakuumanga Kabaka. Okitegedde? Nga tebagwa mu lulyo lulangira, kubanga olulyo olulangira lwawufu. Si buli omu nti agwa mu lulyo olulangira. Akati nga bazzukulu kwatuula Kabaka Ndawula, tebalaga lulyo lulangira. N'olwekyo lubaale bw'abeera mu kkowe eryo nga abalya mmere nga bo mu kika mwe bava balangira ddala, kwoteka lubaale omulangira ddala, oyinza okusanga mayumba gaabwe ge bazimba agamu nga geetobeseemukko ku mpagi z'enkoma. Lukoma nantawetwa pure. Kitegedde? Mu nnyumba ya Kawumpuli lugendamu, mu nnyumba ya Kabaka Ndawula lugendamu, mu nnyumba ya Kabaka Bulamu lugendamu. Kyokka si buli mbuga nti eteekamu enkoma ezo. Si buli mbuga kiva mu nsamira ya lubaale n'engeri lubaale wammwe gy'ayimiriddemu nga yeesigama ku bulangira bw'abajjajjammwe abalya mmere mwe muva, n'amaanyi ga lubaale oyo. Lubaale oyo abamu akatundu k'olubereberye nga kangi. Kyokka olw'okuba owulidde ebigambo bino tosobola kumala gagenda kutema mpagi ezo za njawulo nti ngiteeke mu nnyumba eno n'eno. Ebintu byonna bye tukola okwekanga nga mu mbuga ebimu bisanzeemu biva mu kamwa ka lubaale. Okitegedde? N'engeri
amaanyi gye muganoonyezaamu n'engeri gye mugajjuzzaamu. Lubaale n'ababikulira ekyama naga nti ennyumba ya gundi ebeere ya lukoma oba ennyumba butuukiro. Kyokka ng'omusambya gwe muti omugattampewo oba mawanga ag'enjawulo, gwe muti ogukola empagi. Buli omu gw'amanyi. Enkoma zijja lwa nkola yammwe n'obulangira mwe muva. Okitegedde era Lubaale bwakusabanga olukoma weesanga engalo mu maaso kubanga lwakyama, lusinga ku musambya amaanyi. Okitegedde naye nga luwangibwa mu mayumba ga kirangira, gamba nga ennyumba eya Kkubo Kawumpuli, gamba nga ennyumba ya Kabaka Bulamu, gamba nga ennyumba okay. Kale kakati emigenzo ku mpagi bw'oba nga ofunye ssenkulu, empagi erina kuba ya musambya. Empagi wegenda okutemebwa mu kibira basooka kugisibamu lweza na bbombo nga balukutuddeko obuntu buno bukola tendrils oba obwezinze. Mwe bennyini abaana mugisibako olweza n'ebbombo bamwina mwannyina mmwe bw'aba taliiwo kumwe muvaamu oba gwe atulwako empewo ne mugisibamu olweza n'ebbombo ne mulaga Lubaale ti eno y'empagi yammwe. Mu kibira bagimulaga oba wonna weeri oba mu lusuku ne mugisibamu olweza n'ebbombo ne lusulako. Okitegedde? Akati empagi eyo emigenzo nti wabuuza ku migenzo gya mpagi. Empagi eyo bw'eba etemebwa terina kugwa ku ttaka, eba yeetuze. Etemebwa n'ewanirirwa, bw'emala okuwanirirwa n'ewunzikibwa kubanga mulina okuggyako amatabi waggulu. Kyokka mu kuwunzikibwa okwo engeri gy'ebambisa oluusi eyinza okuba ennene, muyinza obutamalaako nayo. Kati muba mwategeseewo dda enkondo awo, bwe mumala ogikkakkanya mpolampola nga mugiwagika enkondo, abatemayo amatabi nga bagatema. Kyokka mulina okuba n'olupimo. Okitegedde? Mulina okuba n'olupimo ne mugipima ne mugireeta nga mugisitudde. Era bwe mutuuka ku mbuga temugisuula wansi, waakiri mugiwagikirawo enkondo naye nga tegudde ku ttaka. Ekyo singa kibalema, mulimu abantu abalina emisambi eminene, emisambi emiwanvu, amatabi waggulu mangi, nga wamma abalya mmere tebayinza kuwanirira mpagi eyo. Singa kibalema ekyo giwanirira, mugitema n'egwa. Bwegwa ne mukomola mpanvu mu kibira, ne mutema mpanvu, kati ne mugisitula ne mugireeta. Bwe mugituusa ku mbuga we mugenda kuzimba kasubi, ne musima ekinnya nga kiwanvu ekinaasobola ogiwanirira kubanga eri mu kibira mwajjeeyo mpanvu. Ne musima ekinnya nga kiwanvu ne mugisimbamu ne mukikomerera n'enywera bulungi nga teyeenyeenyaako wadde, naye nga amatabi mwagaggyeko eri mu kibira ne mugisimba bulungi n'enywera bulungi. Okitegedde? Awo weenywedde n'emalawo ennaku ennungi 2 oba 1. Okitegedde? Lubaale bw'aba ayitaayita asanga omuti ogutannatemwa. Okitegedde? Bwe bumu ku buyimirize bwe twafuna. Lubaale bw'aba ayitaayita omuti ogwo agulaba mu kiro nga gwesimbye. Olaba ssebo n'abalya mmere nabo ssebo balina saayansi. Lubaale abateerako saayansi naye nabo balina saayansi. Empagi eyinza okuba nga nnene nga tesobola kuwanirirwa, nga ne bw'oyagala mulimu emiti egigejja nga minene ate nga Lubaale gw'ayagala oba nga abazzukulu gwe baalabye gwe baguze oluusi gwe balina gwokka mu kitundu nga munene, oluusi abazzukulu bali bana bokka. Kitegedde? Mugutema ne gugwa, wabula waggulu ne mugutemerako wawanvuko ne muguleeta ku mbuga ne musima ekinnya nga kiwanvu ne muguziika bulungi ne mugukomerera ne gunywera. Empagi eyo ku mbuga awo eyinza okumalawo ennaku nga 2 nga nsimbe. Kati Lubaale ayitaayita kiro genda okusanga ng'alabawo omuti ogutali muteme. Okitegedde? Kakati wano we mugira mutuusa okusima ekinnya, kusimba mpagi nga muddamu mugitema, ng'era mugitemerako akakonge
akayiseemu waggulu tugambe fuuti ng'emu nga muddamu mugitema. Kati mu kugitema awo mulwana nnyo okulaba nga mugiwanirira, kubajjukira luli yabaddeko amatabi, wano mujja gisobola nga mulina n'enkondo yammwe singa ebeera enaabalemerera gye munaagiwagika obutatuuka ku ttaka. Ne mutema ne gutuuka okubaluka okugwa ne muguwanirira. Bwe muba temugusobola guwanirira paka eno munaakomolako ekyokumumwa nga mugira mugwagiseemu enkondo. Kati nga mupima okuva mu kinnya musobola okukozesa olumuli oba akati konna akatono, empagi y'akasubi eneekomawa. Kati nga mugipima nga muleeta oluti olwo nga mulupima ku mpagi eno wali waggulu ku kimwa nga mukomola. Awo we mugijja ne musimba mu kinnya. Akakonge kano kayina kuba mu matwale ga mbuga eyo mwennyini. Akakonge ako temuli kasigula, akakonge ako kalisaanawo kokka. Enkonge kwe mwate mu muti gwa lubaale temukafumbisa, temukaasa, mukalekewo kabeerewo ko kajja kutuuka kasaanewo. Kokka bwe kaliba tekasaanyeewo era mukaleke. Wabula temugusimba gwe musuubira kubeerako bye mukola. Muyinza ogusimba ewantu nga mugenda kusaawo ekyoto ate enkonge ne mugiziikula. Olwo empagi muba mugisse. Enkonge eno singa eziikulwayo oba singa eziikulwayo ne ziwa kungulu, empagi gye mwazimba mu kasubi eri ejja kuba yeetuga. Kino omutendera gwe mwakola ogwokubiri lubaale aba tagubala, aba abala guli ogwasooka. Eno enkonge yeebuzaabuzaawo eri kwe mwate mu muti kwoli geno. Eno enkonge tekola mirimu, tesigulwayo. N'olwekyo bwe mugenda okugutemera mukakasa nga enkya tewagenda kugenda kyoto, tewagenda kuzimbibwa kantu, ate okusigulayo enkonge eno. Enkonge yeyina kusaanirawo awo. Kyekibadde ekikolo ky'omuti guno. Babadde kibano. Kakati egyo emigenzo bwe tugivaako ne tudda ku migenzo emirala. Nomanyi Omulangira ono neetatera kukwata bintu bino naye kuluna ayinza okukwata. Kakati empagi eno Senkulu agenda okugiwangamu. Waliwo emiti mutasubwa egigenda ku mpagi eyo wansi mutasubwa. Mulimu omuti ogwa lubaale oguyitibwa akalemanjovu ogw'amayembe, okitegedde. Waliwo omuti oguyitibwa entalama, kigambo kya Lucwezi, omutuuza nsonga. Entalama omutuuza nsonga yentalama, okitegedde. Waliwo omuti oguyitibwa omumuli. Omumuli oba togufunye olina okufuna omuti oguyitibwa nammuli. Omumuli oba nammuli kwebiri singa ofunako ogumu. Waliwo omuti gwe tuyita omuzzaŋŋanda, okitegedde. Waliwo omuti gwe tuyita omwolanfuuzi nga gwe mwoloola. Omwolanfuuzi gulina okugendayo. Empagi eyo ewangibwa ng'ejja kusobola okulwanirira buli aligikyamako. Kati omwolanfuuzi gukwata kuba ekikaba saalumanya oluusi abaana obuzukulu buzzeeko mu mbuga kufukamirako. Omwolanfuuzi gwe mwoloola, okitegedde. Empagi erina okugendako omuti oguyitibwa omwerula. Empagi erina okugendako omuti oguyitibwa omwetango. Omutangizi, omutangamaano gwe mwetango. Era gulaamirizibwa nti si gwakutangiranga mikisa, gwakutangiranga balabe. Empagi erina okugendako omuti oguyitibwa omuwanga. Omuwanga guba mutugunda. Omutugunda kyokka omutugunda guba mukazi. Omuwanga omusajja guba mu ttale, bakayita akawanga akatono. Akawanga akatono. Omutugunda bagukozesa ng'olemereddwa, naye omutugunda mukazi. Waliyo akatugunda akatono ak'omu ttale akatassaako matugunda nga katono ke bayita akawanga, so kabeera kafaanana akalokola. Kyokka akawanga ako singa kakubula n'omutugunda singa gukubula okozesa akalokola. Akalokola kati ka muwanga, era akalokola tekabula mu nsawo za lubaale wadde ebibbo bya lubaale, era kati k'amayembe nnyo kubanga akalokola
n'abantu abalina ebizibu oba birwadde oba bikibiganya okusimbula oba malogo, ebikoola byako biyambako nnyo mu kweyoteza n'okunaaba. Okitegedde? Ne mu ddagala ly'okwambulula akalokola kabeeramu. Kakati omuwanga omukulu gwe guno ogugwa mu ttuluba ly'ettugunda n'akatugunda akatono ak'omu ttale. Ettugunda lyennyini ery'owakakkazi terijjayo bulungi makulu. Akatugunda kali akatono ak'omu ttale ke katugunda akasajja, ke kawanga akatono, akawanga akasajja. Kyokka waliwo ekiti ekitera okubeera n'ebikoola ebigazi ennyo nga kissaako ensundo nnyingi, ab'embuto bakinaaba nnyo, nakyo kiyitibwa muwanga. Okitegedde? Naye ate ekyo tekitera nnyo kugwa mu kkowe lya kukola mikolo egyo. Ekiti eky'ebikoola ebigazi kissaako nnyo olusundo lungi nnyo nnyo nnyo, ab'embuto bakinaaba. Kinaabibwa n'abantu mu kyogo ky'okweyambulula. Ekiti ekyo nakyo kiyitibwa muwanga. Okitegedde? Waliwo ne muwanga ekika ekirala, muwanga wa bika biringa 5. Okitegedde? Naye muwanga omukulu miti egyo, ke katugunda akasajja k'omu ttale, akawanga akatono, omutugunda gw'owaka. Era muwanga singa abakusabye omuggo ng'ogutemye mu ttale, omutugunda gw'owaka guvaamu bulungi omuggo gwa muwanga, kubanga gukola ennyingo. Era ojja wegendeza omuggo gwa muwanga gino gye tugula emibajje, guba gwa nnyingo, gukola ennyingo ng'ez'ekikajjo. Kati omutugunda gukola ennyingo singa oba ogutemye ng'ogususumbuddeko bulungi ebikuta, kubanga omutugunda guteerako ebikoola n'amatabi mu mitendera, mu nnyingoyingo oba mu madaala. Kitegedde? Omutugunda gw'owaka guguba munene, gukolera ddala omuggo gwa muwanga, ate bwe gukuyamba ne gubeerako ekikwatibwako waggulu, awo ne gujja bagira. Kaakati akalokola kakola nga muwanga, akalokola. Era butyo bwo tebutera kubula mu bintu bya lubaale bisinga obungi nga obiwanga. Naye nga akatugunda kali akatono kamenyawo akalokola singa oba okayina, ke katugunda akakulu, akawanga akakulu. Kati abantu abasinga obungi batera kukozesa nnyo akalokola kano. Akalokola kakulu, kawanga. Okitegedde? Mu nsawo, mu bibbo, ku mpagi za lubaale kagendako. Okitegedde? Kati emiti egyo kuliko n'emirala egyeyongerezaako, gamba ng'olumanyo, okukuba empagi ate bw'otagisaako olumanyo oba owanze. Ate oba owanze biki bw'otagisaako olumanyo? Kuli kwe tujja okumanya n'okutegeera. Empagi muzaŋŋanda, muti omuzaŋŋanda gulina okubeerako. Okitegedde? Entalama empewo zirina okutuula, ate n'abalwadde abazze mu kifo balina okukkalira obutabuukabuuka entalama. Okitegedde? Akalemanjovu teriba mulogo, teriba mubi, teriba mukyamu, teriba mulabe, teriba musezi, teriba kikyamu kyonna, kiritwa eŋŋanga. Okuva olwaleero empagi eneefuuse kalemanjovu akalema ensolo okulibwa ku ttale. Okitegedde? Okitegedde? Kakati olumanyo oluwabula, okitegedde, byandibadde bibeerako. Empagi eno muzaŋŋanda, empagi eyo neetekebwako olweza n'ebbombo, biri bye wasibako mu kibira ng'egenda okutemebwa tebibalibwa, kubanga ebituukaawo wano wonna mu kugisitula byonooneka. Empagi eyo mwannyoko ajja n'asibako olweza n'ebbombo embunnyanya. Kyokka olweza n'ebbombo teruteekebwako nga temunnassaako lumuli lukalira. Olumuli olukalira nti ensonga zonna zikkalirirenga wano, ab'ekika bonna bakkaliriranga wano. Lubaale tukusaba okkalire olumuli olukalira, ate olumuli olukalira lugoba ebikyamu. Ekitegedde? Lugoba ebikyamu, ebikyamu byonna bikomanga okwo. Olumuli olukalira olwo lukola amaanyi agakuŋŋaanira awamu n'akati kali akalokola ne kagattikibwako omuti omwetango ne gugattikibwako akalemanjovu, bikola amaanyi ne geegatta wamu ne gujja bagira nga teriba kikyamu kyonna. Omuzzukulu ne wajja n'ebitambo tebitomera mpagi. Okitegedde? Tebitomera mpagi. Kakati era empagi eyo eteekebwako omuti oguyitibwa
omuvumbula byama guteekebwa ku mpagi okwo. Omuvumbula byama, okitegedde? Omuti kati ekyo bwe kiggwa nga mumaze okusimba empagi eyo mutaddeko emiti egyo, awo omulamula guli guba gwagenzeeko dda, gukwatibwa ab'ekika Ssenkulu n'aguwandako eddusu. Okitegedde? Omulamula gwe gusookako emiti egyo. Empagi eyo bweggwa nga muziika. Emigenzo ku mpagi eyo tulina gye tubadde tuleseeyo. Empagi eyo wansi erina okugendamu amayinja agatukula obulungi ag'ennyanja 9. Empagi eyo erina okugendamu omusenyu gw'ennyanja wansi. Omusenyu gwe gusookayo leeyo esooka ne muteekayo amayinja 9. Erina okugendamu ensimbi 18 n'amatembe 18 ebigezi. Okitegedde? Oluggya lwa kasubi eyo abantu we bakyamira nga bava mu kkubo, oluggya we lwawukanira n'ekkubo abantu we bayita, oyina okusimawo ekinnyanga ekisimbibwamu ekiti kya muwogo, n'oteekamu olumuli olukalira, waleme kuyitangawo muntu ebibi n'ebikyamu okusobola okuyingira embuga. Olukalira n'oteekako entangamaano. Entangamaano ke katanga. Kitegedde? N'oteekawo akalemanjovu n'omuti omwetango. Okitegedde? Teriba era tejja kuba alibuuka awo na bikyamu ne bikosa mbuga. Amawano oba oli azze na busobe bwe, oba oli azze na ddogo lye, bikoma awo. Entangamaano, olukalira, ennyingo 4, akalemanjovu, omwetango, obiteekawo ne bwe birivunda emyaka 10 bifuuka ettaka. Oluggya we lwawukanira n'ekkubo, ekkubo erikyama mu mbuga, omwo mwe musimbye empagi. Teriba kikyamu kiribuuka awo, bano abayita n'ebikyamu okujja nabyo mu mbuga. Teriba. Okitegedde? Akati emigenzo gy'empagi eyo kansubire nti ogitegedde. Era omwana ennyini atulwako empewo, ennyumba bw'eba neetwala ennaku ng'ezimbibwa, yasooka ogisereka n'alaga lubaale nti ennyumba ye ewedde, ateekayo enjola y'essubi waggulu. Ye aba alasizza akasolya nga biwedde, awo nga mutandika kwebaka. Era bw'ateekayo essubi ne bwe muba temunnazimbako bisenge, owulira nga ennyumba bwe mugyebakamu mubuguma, kubanga lubaale aba ayingidde. Okitegedde? Empagi ya lubaale tekubwamu misumaali. Bwe muba nga muli Banyolo, empagi ya lubaale tusumbulwako ekikuta, kubanga mulibeera muli gisiiga ng'omuzigo. Bwe muba temuli Banyolo oba Bacwezi, mugireke nga bw'eri. Okitegedde? Empagi eyo erina okusookako endeku eŋŋunda, n'eryoka egendako effumu lya lubaale. Endeku eŋŋunda, effumu lya lubaale, eryato. Waliwo ebintu mutasubwa ku mpagi, mutasubwa nga tebyetaaga kulagira, mutasubwa nga tebyetaaga kulagira wadde okuloosa wadde lubaale okulamula. Effumu lya lubaale, endeku eŋŋunda, eryato, ensumbi ya mimwa 3. Okitegedde? Suwaddiiru birina okusooka ku mpagi okwo, n'ekibbo ekitali kya lubaale wabula ekibbo ekisabirwamu, nga tonnakola birala byonna, nga lubaale tannakusaba birala byonna. Suwaddiiru
byandibadde ku mpagi eyo ng'emaze okuziikibwa nga temunnazimba na nnyumba ebbali ebisenge. Bwe mutandika okuzimba awo ebirala osobola bitegula, naye kyotategula kyoteetantala kutegula effumu lyo libeerako wadde ennyumba tennazimbibwa, libeerako ne libeerako paka lwe mulizimba ennyumba n'endeku eŋŋunda. Ekibbo kino kimutaddeko lyato nsumbi ebyo bisobola okugira nga mubiterese. Olw'okuba ekyali mpagi effumu lya lubaale terina kuvaako n'endeku eŋŋunda. Okitegedde? Terina kuvaako. Gy'emigenzo gy'empagi. Era emigenzo gy'empagi tegyetengeredde. Egyo nga bwe tugikoze lubaale aba tannaba kwetengerera. Empagi eyo bwe mumala ogizimba ne muganga n'ekkubo erikyama mu luggya nga bwe tubalambuludde, nga mukola maapu Kasubi eno egenda kutunulawa, nga musimba omukookoowe mu bwenyi bwa Kasubi eyo musobola okubuukawo mita nga kale ekyo kiva ku nkula y'oluggya, naye nga Kasubi eno gyetunudde. Omusirikale olumala okusimba empagi, omusirikale nga akubirawo attention, enkofiira waggulu myufu, akutte engabo n'effumu, kanzu myufu. Okitegedde? Empagi olumala okugendawo n'oluggi olulumaliriza ekkuba erikyama mu luggya, munonya maapu ya mukookoowe. Mukookoowe tegubeera mabbali wadde manju, gubeera eno mu bwenyi. Okitegedde? Nga mubuuseewo distance, mumala kuba maapu nti omukookoowe tugusimba, tewaligenda kintu kirala kyonna. Omukookoowe ogwo walina okubeerawo ennyondo, ennyondo ya kiwanuka y'amaaso asatu yeyina okusooka mu kinnya. Era omukookoowe gwo nga gwo ne muguteekamu ennyondo emyufu enyeenya, wansi ne muguteerayo amayinja 9 n'omusenyu gw'ennyanja. Ekitegedde? Ne mugulaga kiwanuka. Gy'emigenzo gy'empagi egyo. Empagi eyo tesalirwako musaayi. Omukookoowe guno tegusalibwako musaayi, oluggya terusalibwamu musaayi. Okitegedde? Wadde mulyango gwa Kasubi temusalirwamu musaayi. Baba bagamba nti bwe mumalanga okusimba empagi mufumbangawo ekijjulo, nze luba wanjagala embuzi yange mujanjule ku mpagi okwo Senkulu agigezeemu akambe tasala, agikakaseko eddusu emirundi 4, agikwasa omubaazi amala musasula. Omubaazi yenna aliwo, si mulimo nti mulimo, wabula amuwaayo ekigali amatu g'emmwanyi 2 oba 12, kisinzira omukwano gwe muyina n'obunywanyi, kubanga abatakola mulimo tinazze kusala nedda, wabula agenda ogisala. Alina okuweebwa amatu g'emmwanyi 2, 12 oba 2,000 oba 10, mwe mumanyi. Ne ku lw'abajjajjaabe asala ensolo eyo mu ssanyu. Okitegedde? Ye naakusulako busuzi. Kubanga kati ekisooka ekyo nani wadde saayuuya, kubanga kale ebigambo nga bino singa omuntu yeerowooza bwirowooza n'agamba Mulangira 10,000 giijo. Okitegedde? 10,000 giijo oli ne yeerowooza. Omulokole agamba nti akitegedde kubira mu ngalo, kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Okitegedde? Akitegedde kubira mu Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Mulokole si bwagamba. Kakati kino akitegeddemu amakulu, kubanga kino tekiboola, ate kino tekiraga bazzukulu byakkola, kubanga abazzukulu tebeetengerera, abazzukulu tebeewangira mpagi, wabula kiyamba abantu bayitirivu. Akitegedde asobola nti Mulangira wabula nkuwadde akakadde mu ssente zennina, mu ssente zennina entono, Mulangira nkuwadde akakadde kaako,
mu ssente ze nnina entono Omulangira kwata emitwalo 10 giijo nywa amata weeriire. Ffe tusaanye kulya, ffe tusaana kulya, tusaana kuweebwa, tusaana kubeera nga tulya. Okitegeera ffe tusaana kubeera nga tulya. Ffe tulinga bazadde, muzadde akuzaala n'akukuza n'akuweerera n'akufuna ky'oli n'okola mu ofiisi bikyokola mu bbanka. Omuzadde abakyazzeeyo kubonaabona aba asigalidde kulya. Jjukira ky'oli kyonna abamuzadde bayakutuusizaawo obulamu obw'ensi, akulaze ensi, akuweeredde, akoze eki. Kati waliwo odiyo ezimu nga mu butuufu tusaana kulya nga ekyo ekitono ky'olina mitwalo 10 Mulangira ziizo lya kuba Mulangira onzibudde amaaso, Mulangira ondaze kino, Mulangira kati nfunye okumanya n'okutegeera, Mulangira kati ntegedde. Oba oli muki, oba oli muki, omanyimanyimu oba biki. Singa kati nze nkuŋŋaanya bukuŋŋaanya, singa kati ene neyayamulira mu odiyo oyinza okusanga sinaba nakunywa wadde ku tuta, sinakunywa wadde ku caayi nga ne sukaali mutono. Tunobeera mu kweyayamula ate ng'olina abazzukulu bo, ng'olina boowabula. Okitegere singa olyagira bugizi Mulangira ettooke balireete. Singa ettooke buli lunaku funa ettooke galifa mu bantu. Kitegere ebintu ebifaanaganako weebityo. Kino kikolo na ddagala, ne bw'olikola ota kikolo na ddagala. Kino kikolo na ddagala, kikolo na ddagala, nkiddamu kino kikolo na ddagala. Okitegedde buli kimumu ekiri okitegedde kikolo na ddagala. Okitegedde kubanga okubuulira ku munne ebyamata kitegeeza nti ate gwe nti ate ogenda kuba mwavu. Nedda, buli omu yalambikibwa, buli omu efuna gy'alina okufunamu, buli omu yalambikibwa. Okweka munno tikiyamba kubanga tuli muntu omu. Obuwangwa n'ennono twezibule amaaso. Abadde tamanyi kintu akimanye. Ne bw'aba musawo munno twezibule amaaso. Banne twezibule amaaso. Ne bw'aba musawo munno wadde togenda kusobola kugenda mu mbuga ye n'osobola okuyita mu mbeera ng'eno, tuyambagane, twagazise abantu ebintu bino, twagazise abantu ennono. Okitegedde okusinga omuzzukulu osobola okuba oli musawo, omuzzukulu n'ajja ewuwo n'omukolera ensonga oluusi ne zitatuuka, omuzzukulu n'akweka okukola naye nga tewamubba, tewalina bigendererwa byakumubba, naye oluusi ebintu byewateekamu byabulamu. Kitegedde lubaale n'akunyooma. Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Tuyambagane. So osobola okuba tosobola kujja mu mbuga yange naye ate ne nkuwulirirako eddoboozi nga lino. Okitegedde ne mbaako ebintu ebimu bye nzibukamu amaaso. Tweyambeyambe, twesike ku mukono, twesitule, twewabule, tweragirire. Abasawo abamu tunyoomagana. Okitegedde olina agamba oyampa bulangaani. Kati tuyite maloboozi nga gano. N'abasomesa abamu kugundi ku mutimbagano guno, mu misomo egy'enjawulo, mu kirasi ez'enjawulo, ku mikutu egy'enjawulo, tuyambagane. Ky'omanyi kibuulireko abalala. Bw'oliba oli wakufuna oba ojja kufuna. Tetukweka bannaffe. Eriyo ne basawo bannaffe nga nabo bakyetaaga okujjuna, nga bakyetaaga okuyambibwa. Si buli asamidde taba yatuukiriza, si buli ataddewo embuga taba yatuukiriza. Tuyambagane. Komanyi kabulireko abalala. Bw'okababulira tekikujjako kufuna kwo, tekikujjako kugaggawala. Eyatondebwa ng'alifuna ssente tezibula we ziyita, omukisa tegubula we guyita. Tetwekotoggera, twebulirenga ku byama. Okitegedde abazzukulu abagenda mu mbuga y'oli nabo ssenkulu oyo abafunemu. Okitegedde n'oli ssenkulu naye akolenga byakola bituuka, naye abafunemu. Buli muntu yenna yatondebwa alina okufuna ku ssanyu. So okitegedde bw'oli bw'afuna essanyu nange nenfuna essanyu, ffenna ne twagaagala mu nsi, kiba kirungi. N'olwekyo obuwangwa n'ennono tulina okubutuukiriza. Obuwangwa n'ennono tuwagaliza abantu, ng'ate omuzzukulu bw'ajjeewo taddukawo, kitegedde taboolawo, ate bankolera ekibbo tekyatuuka. Nedda, twewe endagiriro. Bwe nkuwa endagiriro kitegeeza n'omuzzukulu ewo tajja kuboolawo, ne wange tajja kuboolawo. Omuzzukulu ajja ewange akkalire, n'omuzzukulu ajja ewa ssenkulu ewalala naye akkalire. Embuga zonna zikkalize abantu, ate abantu basanyuke nti bw'otambula ku musawo ofuna ky'oyagala, bw'otambula ku musawo nakkolera ekibbo kituuka. Okitegedde kubanga kati bwe tuba nga naffe tetulina matendekero, naffe amatendekero tusobola okuyita maloboozi nga gano ne twetendeka ffekka.
lwoya lwa munnyindo ab'obuwangwa naffe tulina kwetendeka ffekka okitegedde naffe twetendeke ffekka okitegedde ate mu ngeri y'ekyama kuba kati eno odi ebeera mu ngeri ya kyama kubanga ne Ssenkulu abajja gifuna ate nga tewali wategedde nti ajja gifuna okitegedde si buli omu nti yenkanankana ne munne eriyo bannaffe abamu abali mu kyalo eyo nga lubaale tamumanyi bulungi naye nga musawo si buli musawo nti amanyi ebintu ebisinga obungi n'olwekyo twesike ku mukono tweyambe tuli baana bandeemu ky'omanyi kiragirireko omulala mulimu abamu bo batasobola kutuukirira naye ne wano abasobola okuyambirwawo ate n'abazzukulu bennyini nabo bafuna okuzibuka amaaso bwe tuneeragirira bw'oba olina ekikolo ky'eddagala kibuulire banno okitegedde bw'oba olina ekintu ekivumula ekintu kibuulire banno weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu naye okitegedde siina kweyayamula siina kukabanga njala sandibuliddwa nga ttooke mu nnyumba kino kikolo gwe ne wonookola otya kino kikolo naddagala kikolo nabanaabyaki mwesokoole okay weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.